Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko tugenda kulawonye for starters. Ogenda kuntambuliza eno video etuke ku mama Rebecca alitwala Kadaga. Ngabo watambuliza video je twamuwa. Kyenka kaseri video yagirabye. Kati mumpeere eno yesemba ensonga ye tujigale. Mama Rebecca alitwala Kadaga. Nkakasa buli munnayuganda waali yalabye betrayal ekyasinze mu regimu ya General Museveni. Yakirabye era yakukinensinze engeri General Museveni gye yakubye mutteke okusindikiriza wabweru. Fenna tukimanyi nti wabadde betrayed nga bwakoze abantu abalala bonna, nga bwe yakola Batamale Mirundi senior omugenzi olunaku olwaleero, nga nekisinga okwenyamiza Talinnyanko Kigere kabeera omuntu yenna ali senior mu regimu ye ku ntaana y'omugenzi Tamale Mirundi senior. Mpulirizamu mama, nze General Museveni gwe studies bwati bwakola. Obudde buno bali mu kuyiyizayo akafo either mu SEC akina NEC ekimu ku byo. Ayina akafo kali mu kuyiyiza. Akafo takayiyiza gwe. Ayina ka position kali mu kunoonya obudde buno nga ayagala kuwonya na kuwatirako busungu bw'abantu ba Busoga. Mpulirizamu, nze General Museveni gwe mmanyi Manster mukubba obusungu. Obusungu bwabba si busungu bwoyo bwakozeko ekikolobero. Obusungu bwatagetinga bwe busungu bw'abawagizi bwoyo bwakozeko ekikolobero. Kankwe example. Akwata abantu ba president wange njogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'amala obbasiba emyaka ena tabata simply because atekeddwa okubata. Abata kukakanya busungu mu public. Obudde buno bwenjogerera ng'etteeka General Museveni alina plan eno ey'okakasa nti alinayo akafo kakanyugira. Kati mpulirizamu maama, ekintu kyotasobola kukyusa budde buno regardless of the decision gy'ogenda okutekinga next kwe kukijja mu mitima gy'abannabusoga nti wabadde betrayed. Ekyo tosobola kukikyusa obudde buno. Tewali move yonna General Museveni gyali mu kukubalira gy'onokkiriza egenda kuwonya mitima gy'abantu ba Busoga. Obudde buno bafiiringa betrayal. Ababadde tebagala General Museveni n'abadde bamwagala. Wabula senga osayidinga n'omuntu eyaba betrayingidde omuntu gwe badde baagala ennyo publicly, omuntu eyakuswasizza eyakuhumiliatinze in public, ng'asayidinga n'omuntu ali completely webiro your belt, ye betray ekyasinze gy'ogenda okusaavinga abantu b'e Busoga ng'eyokya. Kankuddiremu Mama Rebecca alitwala Kadaga. Regardless of the decision gy'ogenda okutekinga next after the betrayal of energy witnesses eri public, the humiliation General Museveni gye yakutuusizaamu, eyo betrayal nga tugitadde ebbali, ogenda kuwa bannabusoga betrayal ekyasinze. Senga okkiriza ka position konna General Museveni kali mu kutegekera obudde buno. Mpuliriza, General Museveni bw'atyo bwa operating. Agenda kuwa akafo not because akwagala. Agenda kuwa akafo just because ayagala community eyanyize nga ku betrayinze ekkakkane ekulinge down. General Museveni nze gwe nsomye bw'atyo bw'azannya moves ze. Kino kye kigenda okubaawo. Ogenda kuba betrayinze bannabusoga bonna bwe kakutanda n'oddamu okukola n'omuntu eyalinyiridde emitima gyabwe in public. Mama Rebecca alitwala Kadaga. Oyina decision esinga okuba ennene ey'okutekinga. Yegwe weka akyali mu position mu bantu General Museveni ba betrayinze. Position esobola okumuhaatinga awaluma. Ate nga ne season ne timing yeno yennyini. Bantu bangi General Museveni bakozeeko betrayal ekikeeki ekikyo. Ng'obudde mwagi bakoleddemu nga tebalina kye basobola kumukosa. Mpulirizamu, agenda kwagala okukusanyusa nga tufuluma 225 tuyingire 226 senga tomukolako attack
mu season eno gye tulimu ey'obululu. I'm very sorry to say nti 2026 n'okweyongerayo gye gigenda okubeera emyaka gyo egikyasinza okuba emibi mu bulamu bwo bwonna. Obudde buno oli mu season ntuufu ya kufightinga back. Ekisooka oyina community, kyakubiri oyina omuntu ow'amaanyi ennyo nga General Museveni amutya as of now. Njogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The best way to hurt the old lion fenna gye tumanyi eryeja kwekakasa nti omakinga sure nti aluzinga Busoga region naddala woyina influence awasinga okuba aw'amaanyi. Fenna tukimanyi Anita Amongi talina ngeri gye yabadde asobola kukubamu kalulu without the hand of General Yoweri Kaguta Museveni. Ekiri evident oli way too big ku Anita Amongi ne Museveni bwatyo bwakola bwatyo bwa using abantu bonna bwabasuula wabweru mu bufunze. Bw'otahatinga General Museveni mu season eno yennyini mukadde akatuufu, bw'otakozesa advantage eno to fight back, tunagenda okubutuka mu 2026 nga toyinaamu yadde esobola okulwana. So mu bufunze gana amagezi gakuweebwa munno. Bino si byogera simply nti nkwagala nnyo nno, nkubuulira bino ebintu nga researcher, ng'omuntu atuula na analyzinga. General Yoweri Kaguta Museveni nze gwe mmanyi ayina engeri gy'alwanamu ng'abantu abatadde mu masaŋŋanzira we batalina maanyi to fight back. Obudde buno oli mu season entuufu w'osobola okumuhatingira, actually w'osobola omukubira n'omumenya omugongo. This is the right time to hurt General Museveni. Kano ke kaseera akatuufu to fight back. Wabula senga onooluzinga moment eno, a very big opportunity gy'olina to hurt him. Agenda kuhatinga mu kaseera nga tosobola kulwana. Ate kyakubiri senga akujja mu position eya community wegenda okukubeerera emabega ku decision gy'otekinga naddala ng'emulumya, ojja tuuka ekiseera nga kyonna ky'oyogera kiri useless. Nze omwe yagamba nti abantu bafaanana nga Haji Nadduli, Gilbert Bukenya yaliko vice president, batamala emirundi senior, abantu abagwa mu kaliba eyo bano Bakatumba Wamala bagenda okutandika okwogera ebisongovu eri General Museveni nga amaze okuba betrayinga. Baali tebalina maanyi mu community zaabwe, tebalina buwagizi. They couldn't get the support ey'abantu eya communities mwe baali bava. No wonder ne bwe bakwata obuzindalo ne boogera ebiyinike n'ebijinike eri General Museveni, the public simply watches them. Ngebuuza ekibuuzo kimu kyokka, we mwabeerera ab'amaanyi, why didn't you hurt the nigger? Mama Rebecca Kadaga, oyina omukisa to hurt General Museveni awasinga okuluma, okumakinga sure nti aluzinga region eya Busoga completely. The opportunity and the chance is before you, so use it. Bw'otagikozesa ku mulundi guno, ndi wano kugamba ne community ye kubadde emabega egenda kubeera betrayed senga otwala akafo General Museveni kali mu kutegekera obudde buno, kubanga ye bw'atyo bw'akola. Always anoonyawo vent ey'obusungu, anoonyawo engeri public gyeruzingamu obusungu ng'alina ekintu kyakoledde omuntu omunene mu community eyeyo public. Bw'atyo bw'abadde azanya kaadi ze all along. Very soon aliba Anita Amongi next. Kati mpuliriza Mama Rebecca Kadaga, tobeeranga abaakusooka be babetrayinga nga tebakyalinamu yadde otwanyi to fight back, nga tebalina public kubayambako to fight back. Obudde buno olina public eyo commandinga. You have a community to command. Kozesa omukisa gw'olina to hurt General Museveni. Yerabire giyokka gy'omuyinako. Olina omukisa okumuholdinga accountable ku that betrayal. If you betray the people abakuyimiridde mabega mu busungu ekika kino, abawulira nti bali betrayed because you betrayed, if you betray them, n'osigala ng'okolera ne General Museveni, you're done.
tolina gw'olikaabira.